Mu kaweefube wa gavumenti okulaba nga bannayuganda batangirwa okukwatibwa akawuka ka coronavirus kati eyongeddeko n'enteekateeka ey'okutandika okukebera abasibe obulwadde bwa COVID-19 mu makomera ng'omusibe asangibwa nga abulinasibwa kuyimbulwa okutuusa nga amaze okuweebwa obujjanjabi. Bino byanjuddwa omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Bayine mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center wano mu Kampala. Ku Mande nali wano nga mbagamba nti twafunyeeyo omuntu omu gwe bagamba nti yali akolagana n'omuntu omu e Mayuge gwe basanga nga alina ekirwadde kino. Ekyayamba ne bwe baamuleeta yali amazeyo ennaku nga 4 yali tanaba kwegatta ne banne. Ongezi ka Mande era twafuna okutegeezebwa nga results zifulumye nti naye ayina akawuka. Olwaleero oba enkya tusuubira Ministry y'ebyobulamu kujja kupikinga samples ze bayita random samples kucekinga kubanga tomanya oyinza kusanga weyayita obaki waliwo akawuka akatoloka ate ne kadda mu balamu. Agambye nti ekkomera ly'Ekaiti lyaggaddwa nga mu kiseera kino tewali muntu akkirizibwa kugendayo. Olabira bino nga mu kkomera lino bagenda kukebera abasibe bonna era ng'ekitongole kyamaze okussaawo ekifo gye banaakuumira abaana babayawuliddwa. Kati abasibe abapya abakwatibwa mu kitundu ekyo ekyebusoga balina okuddamu kutwalibwa oba bazzeemu okutwalibwa e Buseesa. Ekirungi nti abaali e Buseesa bali bayisiza ennaku 14 era abasibe abo tumaze obbagaba mu makomera ag'enjawulo. Kati Buseesa yeetandise obupya kuba nti eyaniriza abo abasibe abapya abava ebweru. Kusinziira ku Bayine, ekkomera ly'Ekitala lijjudde nga kati abasibe baakutwalibwa mu kkomera ly'e Kawuga Mukono wamu n'ery'e Kasangati. Ekitalya namba y'abasibe esusse mu 3,000 nekitegeeza nti tetukyasobola kwongerayo basibe. Be tubadde tugenda tutwala Ekitalya bajja kutwalibwa e Kawuga e Mukono ne Kasangati. Kasangati ekkomera ly'e Kasangati nayo ndowooza district. So okutuusa bwe tulaba nga tukendeezezza ennamba ey'Ekitalya. Yakubu Siminyu, omwogezi wa Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga, ategeezezza nti ekitongole kyazzeemu okuggulawo eri abakozi ab'olubatu kyokka tebannatandika kukola ku bantu bava bweru. Ofiisi zaffe zisigadde enzigale naye abakozi bali abatonotono abasobola okukola mu mbeera ababadde bakola mu mbeera eno gye tubaddemu baakomyewo. Twali twaziggala nga tugenda kufumigatinga kati baakomyewo. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.